Buli mwaka Obwakabaka bwa Buganda nga bukulembeddwamu Katikkiro butegeka akabaga ka Bannamawulire Abagasakira Embuga n'ekigenera ky'okwefumiitiriza ku ebyo bye bayiseemu mu mwaka era ne batema empenda ku ngeri gye basobola okusigala nga batuusa enteekateeka z'Obwakabaka mu bantu b'Omutanda ssaako okwanjulira Katikkiro ebibasoomooza olwo n'abalambika ku ngeri ey'okubivuunukamu. Ne ku mulundi guno Bannamawulire okuva mu bitongole by'empuliziganya by'enjawulo okuli telefayina, leediyo ssaako n'abaweereza ku mutimbagano bakuŋŋaanidde ku mbuga enkulu y'Obwakabaka Bulange Mmengo okwetaba ku kabaga akamalako omwaka. Akabaga kano keetabiddwako Katikkiro Charles Peter Mayiga, minisita Amawulire era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibe Kitooke ne minisita w'ekikula ky'abantu Oweekitiibwa Kootwide Nakate Kikomeko. Akabaga kano katandise n'akulira ekibiina ekitaba Bannamawulire Bagasakira Embuga Anet Nalubwama okusomera Katikkiro ne Bannamawulire alipoota y'omwaka 2023. Ono ategeeza nga Bannamawulire bakulembera bwe basobodde okubeera obumu mu mwaka guno ate n'abawala bangi beenyigidde mu nteekateeka z'Obwakabaka nga Mwanyi Terimba. Tuyina abamawulire bano abeekozeemu emirimu ne batandikawo ebintu ebibakulaakulanya. Waliwo abalimye, abamu balimye Mwanyi, abamu batandiseewo bizinesi ez'enjawulo, abalala balunda enkoko n'ente, ebintu ng'ebyo bibayambye okulaakulana. Mu kwogera kwe, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asaba Bannamawulire okwewala okuwandiika n'okusaasanya amawulire ag'obulimba eri abantu ba Kabaka olw'okwagala okufuna ettutumu n'okumanyika. Ekirimbo kiwanirirwa kirimbo. Ekirimbo ekyokubiri nakyo kiwanirirwa kirimbo. Naye tosobola kufuna kirimbo kyakuna. Ensi eba emaze okumanya nti ebirimbo bino ebisatu wali oyina ebyo byonoonya. Awo nno mwegendereza ensonga eyo bwe muba mwagala okuwangaalira mu mulimo guno n'ogufunamu. Katikkiro asabye gavumenti okwongera okussa ekitiibwa mu mulimu gw'amawulire kubanga Bannamawulire bakola omulimu ogw'amaanyi okumanyisa eggwanga ebibeera bigenda mu maaso. Tusaba gavumenti eyongere okussa ekitiibwa mu Bannamawulire. Ensi ffenna ejja kutuwoomera, Uganda ejja kwongera okutuwoomera nga Bannamawulire abatutuusaako ebiba biguddewo bongedde okussibwamu ekitiibwa. Nakibasaba mu bubaka bwange omwaka oguwedde. Akubiriza Bannamawulire okwongera okubeera bayiiya nga batandikawo emirimu emirala gisobola okubayambako okuyingiza ensimbi basobole okwijja mu bwavu. Omuganda agamba nti nno obwavu mpologoma bw'oteerwanako ekulya. Oweekitiibwa Israel Kazibe Kitooke, minisita Amawulire okukunga era omwogezi w'Obwakabaka ategeeza nti omwaka guno obaddewo obumu wakati w'Obwakabaka ne Bannamawulire. Twatambula ebisaakaate byonna eby'amawulire bye twandise media houses nga byonna ebisinga twabirambula nga tulaba editors abo ne tukkaanya ku nsonga ezaali zibaluma era mukama wange weewaawo. Oluvannyuma Bannamawulire Bagasakira Embuga balidde ekijjulo beene kyasimye kibagabulwe ne baweebwa n'ettu ly'amazaalibwa. Paul Siano Mukiibi, BBS Telefayina, Ageesigika. Muyogeyoge nnyo bannaffe.